Leero Katikkiro wa Kooki Haji Idi Kiwanuka atongozezza ekiyitirirwa ekiraga ensalo wakati wa Kooki ne Buganda ng'agamba kino kye kijja okuba nga kyaniriza abagenyi abayingira mu Kooki. Ebipande bino nga mukiraba wano biri mu bitundu bingi, si wano wokka wabula mu nsi yonna. Kyosanga ebipande ebinene bwe biti nga biteekateekeddwa bulungi nga biriko ebigambo ebyaniriza, era mumanye nti ekigendererwa kyaffe nga Kooki tubalaga nti Kooki bw'otuuka wano oba ogiyingidde era y'ensalo yaffe. Haji Idi Kiwanuka ategeeza nti Kooki yetengeredde. Obukulembeze buno tebulina muntu yenna gwe bwekutulako. Ayagala okubumanya bumanyire mu constitution yaffe ya Uganda nti bulambikiddwa bulungi ng'obukulembeze obw'ennono era obumanyiddwa ne gavumenti ya Uganda. Era bulina omukulembeze waabwo ow'ennono ayitibwa Kamuswaga. Abantu bonna bamumanyi. Tatwala oda yonna kuva wa muntu mulala yenna, yetongola. Era bino byonna bye tukola okulakulanya abantu baffe tubikola nga institution oba kingdom eyeyimiridde nga yo. Kamuswaga naye alabiddwako nga asinkanya abataka mu kitundu kino weewaawo nga tetutegeezeddwa bibadde bigenda mu maaso. Wabula ebikoleddwa e Kooki bitabudde Abaganda abaliyo ne beewunya ekigendererwa kya Kamuswaga okuteekawo oluwonko wakati we ne Buganda. Twagala otubulire ekituufu Kamuswaga waffe ow'e Kooki wano. Tetuyagamba nti tukuvuddemu naye tukyakwagala, naye nno n'obwakabaka bwa Buganda nabo tubwagala. Ffe watusodde tuli eno tuli mu nsi yaffe n'abeeri bali mu nsi ndala. Bano basabye enjuyi zombi okwettanira okuteesa mu kifo ky'okusika omuguwa olutatadde. Wandibadde wabaawo okuteeseganya wakati wa Buganda obwakabaka n'obwessaza bw'e Kooki. Kubanga naffe tukimanyi nti essaza ly'e Kooki bufuzi bwa nsikirano, naye nga weetaaga obeewo nga ffenna tutambula bumu. Ngamba nti yandibadde bakwatagana ne tuba nga tumera mbeereeru era Ssaabasajja Kabaka awangaale. Palaneyo ku Kabaka naawe ssebo taata badde nkusaba ogijjewo tusigale omuntu omu, Ssaabasajja Kabaka abeere Ssaabasajja Kabaka, naawe obeere Kabaka ow'e Kooki nga tewali mpalana yonna eriwo. Ate mu Kampala abakulembeze b'abavubuka mu Buganda bambalidde Kamuswaga okwagala okukyusa embeera y'obwasseruganda ebaddewo wakati wa Buganda ne Kooki okuva edda. Abantu bonna bakimanyi bulungi nti essaza Kooki erikulemberwa Kamuswaga kitundu kya Bwakabaka bwa Buganda, era ebyafaayo ku nsonga eno bimanyiddwa bulungi. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino benyumiriza nnyo mu bukulembeze bwa beene n'obuweereza obw'enjawulo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, era byonna ebigenda mu maaso ne be tuli wamu nabo era babivumirira. Ate nga tuyambibwako n'abataka, kuba abataka bamaze okwekuŋŋaanya, tugenda kukola ekiwandiiko wamu n'abavubuka n'abantu bonna mu Kooki. Tugenda kumubuulira Kamuswaga nti ebyo ebikolwa bityoboola Namulondo era tetubyetaaga mu Kooki. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.